Ettendekero ly'abasawo the Uganda Institute of Allied Health and Management Sciences erisangibwa e Mulago lifulumizza abayizi abawerera ddala 819 ku mattikira g'omulundi ogw'e17. Bano bakuguse mu kutabula eddagala okujjanjaba amannyo n'ebirala. Akulira ettendekero lino Rose Nassali ategeezezza ng'omuwendo gw'abayizi abatikkibwa mu busawo bwe gugenze gweyongera bw'ogerageranya n'emyaka egiyise. Okusoma tusomesa abaana abo ate twekakasa bye tubasomesa naye n'ekirala tugenze tweyongerako mu bungi mu Uganda. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe balina okusoomoozebwa n'ebikozesebwa naddala ebizimbe. So bwe tunaamaliriza ekyo ekizimbe kye tusuubira mu myaka ng'ebiri tujja kuba tulina enough wetusomera nga watumala. Fenga department coordinating activities tujja goberera Minisita Museveni gy'agambye tulabe nti ebizimbe nga bwe babigambye wano ne mu masomero amalala tubiteekayo era abaana basomere mu bizimbe ebituufu. Ku matikkira gano Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni akiikiriddwa Minisita w'ebyenjigiriza ebyawaggulu John Muyingo. This ceremony is more than a formality. It symbolizes the progress our country is making towards improved health care delivery. Akutidde abazadde okwongera okwasizaako abayizi mu kubabangula okulaba nga bayitimuka mu bye bakola naddala mu by'obusawo. Training a health professional requires substantial financial muscle, emotion and moral support. Your sacrifices have shaped the success we celebrate today. I encourage you to continue guiding these younger people and continue supporting them. Your voice of wisdom remains very essential. Kamisona w'ebyobulamu mu Minisitule y'ebyenjigiriza Saafina Museni akuutidde abatikkiddwa okukulembeza obukugu mu kukola emirimu gyabwe. Gwe mulimu gw'oyingiramu okuwa obuweereza. Omusawo si muntu azze kugaggawala kubanga ebiseera ebisinga obungi abalwadde bajja gye tuli nga bw'otamuwa bujjanjabi ku ssaawa eyo ng'ayinza okuteekayo. Abatikkiddwa baliko bye boogedde. Ngenda kwongerako ebitalo ebirala since nkoze diploma then n'okukola obulamu butambule. Already twatandise okukola for example medical entomology and parasitology tuli ba mukisa nti no we do some work in fumigation, in vector control and parasitological studies where we do research. Yes, thank you.